tuli mu mulembe gwe gumu. Charles Peter Mayiga nga Katikkiro wa Buganda bwe yagamba omulembe guno ogwa Museveni nti gusingira ddala ogwa Amin n'ogw'Obote. So nga ate General Museveni yatukakasa nti yaliwo kuba struggle yagirandika dda emyaka egisoba mu 6 emabega era baaliwo mu kulwanyisa Amin ne babeerawo mu kujjawo Obote nti era yatugamba n'otugamba nti tebajjawo Amin lwakuba yali ngatta abantu wabula bajjawo Amin kubanga baali ku lugendo lwabwe bo baali n'ekigendererwa kya kuwamba Uganda tekyali ekigendererwa era bw'atyo n'atukakasa. Kakati ku lunaku lwa Eid obubaka bungi obwaweereddwa n'obwa Ssaabasajja Kabaka nga bwe buli Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ye yagendedde ddala ku kigobero kubanga ebyali e Butambala kirungi nti Charles Peter Mayiga nga Katikkiro wa Buganda ye kennyini yeyayogera ku nsonga eyo ey'okuba nti omulembe guno ogwa Museveni bwe gusingira ddala ogwa Amin n'ogw'Obote. Kaakati Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'atyo ku lunaku lwa Eid yazambalidde n'agenda e Butambala era gye yasaalidde oba yasadde no yabaddewo ku mukolo nga basaala Eid. Mu bigambo bye yayogedde era nze nsuubira okuba nga ku mulembe guno tebikyakola, yagamba nti essaawa eno mbu twali badde tugendera nnyo ku kuwuliziganya, kuteesaganya, dialogue n'okubeera obumu okusobola okwewala obunkenke mu community. Kakati okuwuliziganya n'oyo eyandiyagadde owuliziganye naye era oteesa n'oyo asuubira nti osobola okuteesa naye naye waliwo abantu nga bo bamanyi bali waggulu wa bannaabwe tebasobola kuwuliziganya, tebasobola kuteesa wabula nti bo be balina okubeera mu bifo ebya waggulu. Gwe gezaako kwegamba osobola kuteesa na muntu nga ddala mu butuufu akkiriza nti asobola okuvuganyizibwa naye wekiba nti omuntu takkiriza kuvuganyizibwa sisuubira nti ebigambo bya Charles Peter Mayiga bikola mu situation eno. Kakati munnange Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga nga tannaba kubeera ng'atuwa ebigambo ebyo twasoose kufuna bigambo okuva eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ndowooza twabifunyira ku z'omwezi 17 obubaka bwe obwateereddwa ku mutimbagano wonna. Kabaka yakubiriza abavubuka obutakozesa bubi mutimbagano, butakozesa bubi social media platforms ze balina naddala TikTok. Nsuubira okuba nti kino teyayagadde kwasanguza pressure teyayagadde kumwasanguza naye yagamba nti abavubuka baali badde bakozesa omukisa ogwo okwekulaakulanya, okusaasanya information ezimba, eyigiriza, okuyiga ebyobulimi n'ebintu ebirala okusinga okudda okuvuma abantu abalala. Pressure kyemmanyi nti olere baamukwata naye nga nsuubira okuba ndowooza nti ebyamukwasa biyinza okuba nga si kumusiba as such naye ndowooza kumujja mu public. Ndowooza bakimanyi nti alina okubeera ku medication kubanga baatukakasa era bibimu ku bye yawaayo ku mulundi guli lwe yavuma Kabaka n'abalala ne General Museveni. Ebimu ku bintu ebyaleetera okubeera nti ateebwa yaleeta ebbaluwa nti ali ku ddagala ebutabika era ebbaluwa azirina nti atera okugwa eddalu kimulalu. Kale kwegamba awo mu buufu obwo ne bamuta naye ku guno omulundi ndowooza eddalu bwe liddamu ne liyitabuka n'abavuma n'abayisaamu eggaali lyeri bye bayisaamu eggaali ng'era bituufu ebimu nga bituufu kubanga nti omutamivu tabaagambwa. Kakati yayogera bye yayogera ng'ajjukira ayogera ye tafaayo nga balaba omusajja ayongera balabusa kati ndowooza ne bamukwata ne bamutwala mu ngeri y'okumuteeka okuyisa mu mateeka kubanga takyasobola mateeka kumukolako kubanga olwedi bakakaza nti mulalu. Kati ndowooza nga balina mutwala bamujjanjabe butabika ndowooza ne bategeere nti mu periodi bweti abazzeemu okugwa eddalu ndowooza wano bw'anaamala okukkakana n'atereera waya ne ziddamu ne zigattamuuko ezimu
kati nga bamukobyawo mu general public ndowooza nga bategeeza mukyala we ndowooza n'abamuliko nti bwemulaba nga atandise okwerogoza nga mutugamba nga tuddamu tumukwata nga tumuzzaayo kati ye kiba kitegeeza nti aba ali ku bujjanjabi bwa gavumenti kubanga bw'alaluka eddalu lye lirandukira ku social media ate nga akazannyo mwe yalalukira kiikamu amanyi bulungi nnyo okukakozesa akazannyo ako era muganda bwange byabajja okwogera biba bingi kale nsuubira okubanga obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwabadde bukwata ku pressure Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga naye avuddeyo n'alaga nti abantu abakwatibwa security agencies ebutambala nakati bakyakwatibwa n'agamba nti embeera eno ereeseewo obunkenke eri babayita batya basubjects ba Kabaka ereeseewo obunkenke kakati nga bwe kutegeezeza nti Eid el-Fitr kwabadde kusaala e Kabasanda ku muzikiti gwe Kabasanda awo guli ku kkubo Kabasanda Butambala kati Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda yabaddeyo era nga ensonga ze yayogeddeko nkugamba nti alina kye yayogedde kyenzikanya nakyo naye bino ebirala sikkaanya nabyo kugambye bikola ku muntu nga mwetegefu okuvuganyizibwa oyo omuntu omwetegefu okuvuganyizibwa aba asobola okuteesa aba asobola okuwuliriza muba musobola okuwuliziganya kubanga aba akimanyi nti competition naye ku John Museveni ne mutabani we ne bannaabwe abatasuubira nti waliwo okuvuganyizibwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okugenda ewaabwe eri ne bajjayo emiggo ne batandika okubeera nga bakuba buli omu n'abantu baabwe abagezaako okubeera nga bamwaniriza kakati abo abantu bwe batyo muganda wange tosobola kuwuliziganya nabo bakuteesa nabo kubanga ekisooka basosoze nnyo nnyo mu kikula kyabwe era tebeetaaga kubeera mu bukulembeze mazima kakati Charles Peter Mayiga agamba nti waliwo okukwatibwa okugenda mu maaso security agencies zezikukola era nga kulese abantu be Kabasanda abantu ba Kabaka nga bali mu kutya okw'amaanyi era weetaagawo okuwuliziganya okusinga okubeera nga tusikangana ebitogi buli omu asikaze eno asikaze eri n'agamba nti Kabaka ku lunaku lwa Eid obubaka bwe bwasindise ku lunaku olwa Eid kakati n'agamba nti obutategeeragana obutawuliziganya misunderstandings obutakwatagana obutategeeragana bulina okubeera nga bwewalibwa kubanga bwawulayawula mu bantu era n'akuba omulanga abantu okubeera nga basoosowaza nnyo babaaniriza okubeera nga boogerezeganya oba bakwatagana mu ngeri ey'emirembe ebyo byonna byonna nkugambye nti Bannayuganda bantu ba mirembe kati wano mu Buganda bantu ba mirembe ng'Abaganda era baagala okubeera nga basembeza abantu abalala naye naawe olaba musajja General Museveni alanduka bulamusi n'agamba nti tetwagala bino ffe ng'Abaganda we shall crush you like we did before okiraba twali tukikoze etya tusobola okiddamu Museveni taagala n'oyogere nti ng'oli Muganda oba n'ogaa nti kati ffe ng'Abaganda tugamba kyo takyagala ye Museveni kati omuntu bw'atyo munnange omulembe gwe yaddiika Oweekitiibwa Katikkiro agamba nti omulembe gwa Museveni gusingako kugira Ejoobote n'Amiini naye katugeze Amiini yalina ensonga ku ttaka naye teyatunda ttaka era lyasigalawo teyaligaba teyakola atya ttaka lyasigalawo naye ate gwe balaba nga atategeera naye bwe twogerera essaawa eno kakati Charles Peter Mayiga kati obubaka buno twetaaga ntubuyitamu kubanga buzimba bingi ebijja mu maaso kati mu mbeera eriwo nti yagenze ne yeetaba mu kukuza olunaku lwa Eid e Butambala e Kabasanda okitegeera era nga akimanyi bulungi ebyaliyo kubanga awo wonna wena kitegeeza nti abantu batunudde kakati mu gavumenti gyawagira obulungi kyetumanyi Oweekitiibwa Katikkiro gyawagira obulungi nsuubira okubanga munnange
naye anaatuyambako okubeera nga atuddamu ku bibuuzo ebyo kwaffe twasoberwa dda. Kakati wano wabaddewo district card kubanga in fact ekimu ku bigambo wekyasembyeyo Katikkiro Charles Peter Mayiga kye yakozesezza kyenzikaanya naye yagambye nti abakulembeze balina okubeera nga bapromotinga unity, balina okubeera nga balafuuba n'okulaba nga abantu babeera bumu. N'agamba nti bad politics omubi talina kirungi kyaleeta okuleka okukyankalanya abantu. Kaakati okiraba nti bannaffe bali Museveni n'abantu be balina ne ba RDC be n'abaki ne bakomanda be ba DPC bani be balina okubeera nga obumu kwe butandikira mu bantu. Obumu kwe butandikira naye kati bayawulamu dda abamu be basuubira okuba nti abo batujju, abo bwe bati baagala kugira kwokya Uganda, baagala kukola batya kubanga tebaagala kuvuganyizibwa. Bw'obavuganya oba mubi. Kakati munnange awo bo enkola yaabwe ya divide and rule. Museveni yatambulira ku divide and rule. Kumwatambulira amala kubaawulayawula ne muba nga temukwatagana kati olwo yasuubira okuba nti asobola okubafuga bulungi nnyo nga temukkaanya. Kakati awo munnange bw'ogamba nti abakulembeze obumu butandikira ku bo NRM efunawo 0 ne bewagira bafuna 0. Era ng'agamba nti ebyobufuzi ebibi bireetawo okukyankalana mu bantu n'okutuusa kati naawe okiraba bulabi engeri gye bakyankalanyiza n'okutta. Kakati ekirungi nti akimanyi bulungi nnyo nti ebyaliwo ewa omubaka Muwanga Kivumbi bw'abigeraganya n'omulembe gwa Amini ogw'Obote nsuubira okubanga eyo ansa asobola ogyeddamu nti ddala omulembe guno gusinga ku gwa Amini n'Obote kubanga Charles Peter Mayiga Katikkiro yabitugamba. Kakati munnange ku mukolo gwe gumu waliwo district card Soweede Lutwama ono yakubiriza abasiraamu okubeera nga bafa nnyo ku bantu bwe bubaka bwokka bwa district card bwengenda okubawa kubanga waliwo n'omulala abayogedde naye kati ono yagambye nti Lutwama yagambye nti abasiraamu balina okufa ku bantu ababeetoolodde naddala abo abeetaavu abankuseere kyategeeza. Era naga tulina okutunuulira nnyo abantu abeetwetoolodde betubeera nabo so si abo bokka betulinako connection closely, so si abo bokka betulinako connection. Kati yabadde n'obubaka obubaka bwe yawadde Charles Peter Mayiga obwasembyeyo nti abakulembeze balina okubanga be batandikirako obumu n'okubeera nti ebyobufuzi ebibi beva ku kyankalanya abantu. Ekyo nkikkiriza kubanga NRM awo Museveni master of violence awo wennyini ebyo bimunnyonnyola bulungi nnyo lwaki society azidestabilize ate taagala bumu bubeerewo. Kakati ono district card Sheikh Soweede Lutwama mu kugamba nti abasiraamu balina okufa ku bantu ababeetoolodde nzija kugamba si abasiraamu just nti basiraamu bokka wabula abantu bonna kyandibadde kiri nti bwe bakuwa obukulembeze oba omuntu yenna kubanga buli muntu aba mukulembeze mu ngeri ye kolevu yonna gy'aliko naye abantu bonna abakwetoolodde kitegeeza nti bw'obanga olina obusobozi obulabirira kiba kitegeeza nti obeera mukulembeze, kitegeeza nti abantu bonna bakwetoolodde olina okufaayo. Era wano mu Buganda omwana abeera wa society ti omwana waffe, era nga ensi tenayonooneka kizibu nnyo okuyita ku muntu nga tomubuuzizza, era ekyo nga kijja kukubya emiggeeka. Naye kakati omuzadde ayinza n'okukubuuza nti gwe nga tomubuuza, omwana wange muleke gwe nga tomubuuza, gw'omubuuza kale ayinza okuba naye mutuufu mu ngeri ye kubanga eriyo abantu abamu nga bo tebabuuza kwegamba tebasobola kusaavinga ng'ekizampu kwegamba kyentegeeza nti
si buli kaseera nti omuntu omukulu gye gwe balina okubuuza, naye alina okubuuza bwe kiba kyetaagisizza okusobola okulaga abantu ekizampo ba abaana abato ekizampo nti abantu babuuza okitegeera. Naye kwegamba omwana aba wa society era tumugunjulira wamu. Bw'oba ku kyalo gye wakulira olina kugunjulwa ekyalo ekyo era tolina kubeera kiwagi, tebasobola kukkiriza kubeera kiwagi ng'omwana mu mbeera bwe kyalibadde. Kati kiba kitegeeza nti era Mukama Katonda aba akuwadde obusobozi olina okufaayo ku bantu abakwetoolodde. Yes, so si abo abakuliko abali connected ku kati kadhi ono district kadhi Soweto yasobodde okubeerako ekintu kyayogera kyendaba nti kyamakulu, kubanga Museveni ye yatukakasa n'atugamba nti ye abantu be bokka yetayi akolerera abantu be bokka, yeekolerera yekka n'abantu be, nga muno ogamba nti Muhoozi, Natasha naani Katoolo n'agattako aba DNA. Yakitukakasa n'akitugamba tekiriko kugeya. Kati ye bw'ati Museveni society Uganda era kyobulaba nga abantu bwe bava okugamba nti omusajja si Munnayuganda, tosobola kubeera Munnayuganda n'oba n'obukyayi ku Bannayuganda buutyo. Kyobulaba abantu baayogera ekintu ekyo kubanga ye mulungi nnyo mu kusenerako abantu. Bw'aba yategese omukolo kasitaawo ababa emmere abasigadde mwe mumanyi ye Museveni. Kakati district kadhi Sheikh Soweto Lutwama yabadde n'ensonga enkulu era yabadde ku mulamwa. Katikkiro yagenze okudda ku mulamwa nti abakulembeze balina okupromootinga obumu kubanga ebyobufuzi ebibi bireeta okukyankalanya abantu. Ekirungi be batuuka ew'omukulu be bayinza otunyonnyola oba omukulu ddala ddala mutuufu atukuumidde wamu, oba ebyobufuzi bye birungi oba bibi. Bwe biba birungi then bisobodde otuyamba obutatwabulanya okutukyankalanya. Naye bwe bibanga kati awo mbeera mbeewuunya ate bw'oyogera ku kutibwa kw'abantu abattibwa e Butambala n'obunkenke obuliyo, kiba kitegeeza nti omulembe gwa Amin n'ogw'Obote olina okuddamu okurivisinga ebigambo byo ddala. Ogwa Museveni gusinga guli kubanga onaafugidde emyaka 4, bali 7 meka tebaatwala bbanga liri awo, naye n'enkulaakulana twali ku nnene nnyo kun'omulembe buli kimu kiri awo gadibe nga lye. Tetumanyi oba bannaffe bo olw'okuba bafuna akasente era bawagira nnyo, naye ng'embeera bwetyo bweri. Mukama Katonda akuume.